First team, you may behind. Honorable can pass with these people. Yes. We can maintain here. What? Until Sunday, but I don't need to contact her. I am but this together. So, Bonnet, what are you going for? So, what? But you know what? Okay. Network ya bifudde mudde. But it's together. Katira bamuhumuza. Oyo. Okay, buterefu omulungi ali ku Sama Uganda embeera nga bwerebodde bono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde azze okulaba ku retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe eyasindikiddwa e Luzira yawambiddwa e Kenya abaganda bange bagoberera ensonga Dr. Kizza Besigye yawambiddwa e Kenya n'aleetebwa n'asimbibwa mu kkooti y'e Makindye so olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu mu kibiina kya National Unity Platform bazze okubanga ate bakyalira ku Dr. Kizza Besigye embeera nga bweri tuli wano Luzira abaganda bange abasebo ne bannyabo naye ebyokwerinda byo binyezeddwa waggulu ne wansi makkati mu bwengula mu bbanga abinyezeddwa okubanga ate tetukkiriziddwa ffe ng'abamawulire okubanga tuyingirayo okubalaga embeera nga bwegenda okubanga etambula e Luzira olunaku olwaleero nga president agenze okulaba ku retired Dr. Kizza Besigye so ngenda komawo okubanga mbawaka update akagenda okubanga kagenda mu maaso tulabe embeera nga bwegenda okubeera. Thank you so much mwenna abali ku mukutu ogwa Sama wammwe okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zitambula so mbagala nnyo era mbassamu nnyo ekitiibwa so mukkirize mberekereze ngenda kukomawo maaso awo okuba ku update ku kyekigenda mu maaso for one in my country mbagala nnyo bye bye. Wono ye mukulu president w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine akedde kubanga abiteekamu eggere yeesuga e Luzira alambule ku basibe abaliyo naye nga specifically omuntu gw'abadde agenderedde okubanga alaba ye Dr. Kano Kizza Besigye ng'obu bali omu byebufuzi ekyewuunyisa ekintu kino kiri kimu nti ffe abawagizi ba NUP tuba tuvuma Besigye ali mu katemba akola ki ate president ye n'akola nga akulaga birala n'akulaga nti kyalwanirira ali ku kituufu kati awo munnange sibitegeera bulungi naye nga weebityo webiri era oluvuddeyo bw'ati n'atunnyonnyola biki ebibaddeyo. Dr. Besigye is in good health and high spirits. Of course, psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven
across the border illegally, briefly to Malaba and then straight to Makinde. So officially, Dr. Kizza Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was born in Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in the car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And the nature of the bogus charges that were put on him, similar to what was done to me in Arua. Apparently, he is being charged for illegally having guns in Kenya, 2 pistols in Kenya, not in Uganda, but is arrested by Ugandans and charged in Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenyan government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye, tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong. Newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu, naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya. Abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba y'amagye, wabula nga balina emmundu. Bamukutte bamunyize mu mmotoka na kumuvuga paka Malaba, gwe Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka, tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kugamba mu bufunzi Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa, naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bwe bamutaddeko ebyobwewussa okugamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya, naye bannayuganda be bamukutte. Amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna, naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu 2. Emboozi y'emu gye bagamba gye banteekako nga bankutte mu Arua nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse yavuddeyo neyeesamba yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno, naye okuba nti kyakoleddwa ettaka ly'e Kenya, tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoowola mwenna bannayuganda mukivumirire ate tukome okuwabula tukole kyonna kyosobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ekkubo ery'okutambulira mu mateeka ku ebikolebwa nammwe mbiraba. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasibe ne bannya. Okusingira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku levu eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli seefu. Gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga baddukira Kenya, kuba Kenya yali ekyatambulira ku kkubo ery'okugondera amateeka. Naye kaakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abaawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano, bumenyi bw'amateeka ne bagulwako omusango. Naye ate okukikola omuntu ali ku levo ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga tetuli seefu, ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera, kuba leero kiridde Dr. Kizza Besigye tekisobola okutuuka ku muntu n'amasannyalaze tulanga nina abantu bangi olubadde mu Luganda. The fact that this is not the first time. We remember 36 members of the FDC were abducted from Kenya and illegally brought back to Uganda and charged. Now this has not happened to an ordinary person. It has happened to a very respectable opposition leader. It goes further to show us that Kenya is no longer a safe haven. We used to look at Kenya as a safe haven for dissidents in Uganda, especially
that it had a certain degree of respecting the law. But now, if this is happening to even senior leaders, then nobody is safe. It should remind us to fight so hard to see that we bring back our country to the rule of law. The president of your country seems to posture as a regional head boy and basically turning other presidents of other countries within the region as pawns on his chessboard. Does this then validate that sobriquet of him being the regional head boy? Yeah, this should speak to all of us. And I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacency of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Uganda is speaking, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. Oyo si presidenti wange era ekyo kimenyewo. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde nakwano agezaako okwekula yakulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde ebizibu emirundi mingi ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna ffenna nti obwannakyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegatta ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. All right, okay, aliyokusama Uganda media president bwatyo ebibadde ebigambo bye ate nga tulimu kubanga tuva wano eruzira okubanga alambula retired Dr. Kizza Besigye kifeefe abutadefu embeera bwetyo bwebadde gwe omulungi aliyokusama Uganda media kusa BCM achali waffe ku YouTube nayo abeerayo nga akikwira so embeera bwetyo bwebadde abaganda bange mwenna ababadde ku top 10 sama Uganda top 10 abwetyo embeera ate bwetambudde tambudde ne Joel Senyonyi leader of opposition kwasa omukulu David Lewis Rubongoya kwasa Kabaka Kengisaha naye abaddewo nnyo okubanga ensonga zino ate bazitanya bulungi nnyo atakumira mpeera bankumire yenze top 10 wammwe sama Uganda mukama bankumire mbagala nnyo bye bye. Ate munange nga tuvuddeko eyo katukuleetere waliwo pasita wuuno eyalagula ku alien skin munange ebintu twali tumanyi byakusaaga. You know, just like there's some bad news coming and it's not good in the entertainment industry, but that we cancel. Mu entertainment olina amawulire amabi g'olaba agajja. You're asking me what God is saying, and I'm telling you there is something bad in the entertainment before this month ends. This is November. There is something bad. And from here, I'll have to deal with it. Something bad from entertainment industry. That's what God is showing me. And He's warning us. Yeah. Byonna nga bigenda mu maaso ate munnange waliwo omwami alabudde nti munnange Catholic Church tebazizanyirako era agambye Alenskini nti munnange kyewakoze tomanyi kyeweetankulidde nti Catholic Church yo byebintu abantu botazanyirako mbo bo tebazikiza bwe batandise omuliro. Abakatoliki tebamanyiirwa. Eddiini ziri bbiri wano zotomanyiira Busiraamu na Bukatoliki. Abantu abagonvu ba Protestant. Boyinza ko olinnyako no. Protestant tebalwana. Abakatoliki tebazikiza. Abakatoliki tebazikiza. Ne bwe oyagala kubba ttaka genda obbe aba Protestant. Kyova abali bbye nnyo. Aba Protestant. Baddembe nnyo aba Protestant. St. Francis yabaki. Y'Abakatoliki. Omukatoliki tamanyiirwa. Omukatoliki tazikiza. Omukatoliki tomukangakanga. Eddiini wano era ettaka erikyasinza okubbibwa y'aba Protestant. Okumanya Abakatoliki kye bamanyiirwa
ettaka ne bwe libeera lya kyaki y'abakatoliki nga liri kibibi ekyapa kibeera wa paapa ate era aba alimanyi nga bw'obalaba nti bwe basoma essaala ebeemu kakyaki ne bwe kaba kibibi wansi nga kabantu babiri bonna ku sande basaba essaala eki order ni order organized byebyo munnaffe abakatoliki mbwe ebyabwe tubimanyirwa era lumu waliwo yali agamba n'abuuza ati naye mwe mumanyi lwaki ddiini y'abakatoliki yeyina amasomero amalungi nti mumanyi lwaki abakatoliki ebintu byabwe bedevelopinga bo nga bo bwe basalawo ne bagamba nti tukole kino nti kikolebwa ate ne kiba ku mutindo ogw'omutendera. Omwami yawa ensonga mbu lwakuba mbu bafaaza tebalina bakazi n'abaana mbu obulamu bwabwe babudedicatingira kukolera church n'abantu mbu kyeva olaba tebalowooza kubba abbe mbw atwalewe kubanga talina mukyala talina baana mbu naye aba Church of Uganda buli kimu kyakola akolera mukyala n'abaana baana bange balina okukola abakyala wange mbu kyeva olaba munnange nkoze statement nga omwami wali agikola temunkwata bubi naye byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo abakyadimandinga Nsambya Hospital mbu balolizinge footage waliwo abakyadimandinga mbu Nsambya Hospital balolizinge footage kubanga footage gwe balabyeko bano abafa ngo ni bokka bamulolizinze mbu naye lwaki Nsambya nabo balina CCTV cameras mbu lwaki tebalolizinga footage. Nsambya Hospital ewatali yadde okuwannanya ewatali yadde okulinza mufulumye obutambi bwa CCTV kamera nga gange yeetuuka n'omulwadde waayo. Ensi emanyi omulwadde yajjidde mu mbeera ki? Ensi emanyi omwana yazze afaanana atya? Ne tuli mu kkubaganya ebirowoozo ku kintu kye tutamanyi oba kyabadde oba tekyabadde. Ani yalabye ku mulambo gw'omwana oyo? Ani yalabye ku mulambo gw'omwana oyo? Waziikako naziikako era olina be baasalamu ebitundu bye tebaaba bikkula kubanga abasala tebasala feesi nti osigale kikekenke obeera ekyesittaza. Nange nnyabo nnafiirwa ne kitange nnafiirwa abantu bange ab'enjawulo nfiiriddwa era kituufu naddala abafiiridde mu ggwanga ne bakutwala emulago n'abatafiiridde mu ggwanga odda munnange oyina enkwagulo wano be batayanguyidde ne batuukako mu malwaliro ga gavumenti odda oyina enkwagulo wano tubikkula tetubikkula tubikkula tetubikkula. Ani alabye ku mulambo gw'oyo omwana? Nsambya Hospital sala kemnayi nsanso kulaba Nsambya Hospital omulambo gw'oyo omwana tegubikkuddwa. Jjukira bagambye nti gugenze mu ntaana nga mwagusazeesaze mufulumye footage nga gange yeetuuka ku ddwaliro ate mumale mufulumize ensi medical report. Bagamba nti ebyama by'eddwaliro birina kuba wakati waalyo na mulwadde oba na bafamire. Ono omwana oba omufu oba eno ensonga bagifudde ensonga y'eggwanga empaabi bagirese mu public. Mufulumye medical report bwebanga ddala weeri nga n'omwana oyo yafiiridde awo oba nga omulambo gwe gwatuusiddwako awo. Mufulumye medical report si mu baaby'okwerinda. Mufulumye medical report ku mikutu gyammwe emikwanira waleja social media. Ensonga yazze mu public. Oli bwe yajja okututegeezaako ku bigenze maaso yatandikira mu kyali waffe alabika akoze kapuuti naye badde nga bamusokodde. Mu bufunze wano n'ekiyongobero ky'okufiirwa kyaliwe kyamuweddeko kakati obwongo bumuddukidde mu kumusokoola nti abadde ayagala nnyo ebitundu bye eby'omunda okusinga ye omuntu. Mwe mutunuulire olutambi luno gye lwava nga baluyiyeeko amafuta lweruka lugenda ku Nsambya Hospital ku George. Lweruka lugenda ku Nsambya Hospital ku George. Nsambya Hospital sirise ku bigenda byonna mu maaso ate ng'omaze okukiraba nakulabudde gwe nazuukuse na mutulo nga kintembye abakulu nga baŋŋambye nti Nsambya Hospital ye target temwategedde lwaki nazze kiro. Bakulu yanninye lubaale mufulumye medical report
omwana mwamusanzeemu ki omwana yafudde ki omwana bamutuusiriza mu mbeera ki then public etandika okupimapima kubanga mwene ensonga abalamuzi yafuuse public be balamuzi kubanga ate be bakasitoma ate nga mu byendaba ono bayagala okukusuuza kakati gwe bw'oba ogamba ebituufu ebyabaddewo okuva ku footage mubazze temulimu awo abakyusizza ebyambalo then mufulumye ne medical report si mube ebyokwerinda medical report mugifulumize public nkugambye public yatekinze dda over muguno omusango ekyo bwe kinaabalema eddwaliro ly'obukatuliki poteya tuli ku NCK TV kugamba kyo muti wobanga tona subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga munange bingi nnyo bitugenda okubanga tukutuusaako era gwe tula tuzikalira nywera tubenga tukuwa